Mpola mpola natera tukwaniriza ku mukutu gwaffe y'omuganzi ogumanyikidwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso number rich boy Max Ude Junior nkwebaza okuba nti otambula naffe ebbanga lyonna webale kuba nti otwesiga webale kuba nti otwagala webale kuba nti eva ojja wano otambula ffenna omukyala Hajara Namukwaya mpola mpola yes Christmas eno wakugikwatira South Africa ne bakyalibe bonna bonna bingi ebyebuzibwa lwaki Hajara Namukwaya yasaze okuba nti agende South Africa yekikyagenda okukola South Africa n'ebisigaddewo byonna kugambya mukutu gulegomo gwa Uganda Mukamuli ekiri e South Africa abakyali bali ku fire bagamba Spice yingirawo Roger Natabusa agamba lwaki Spice ogende Bulaya amugamu nti abakyali bange a Merry Christmas and a prosperous New Year. Mwenamba tumideko. Enaku z'omwezi zigenda kubeera 25. Yes. Agenda olonde. Lord Mayor agenda kubeera yes. Joseph Mayanja J Chameleon. Nkusaba agenda omulonde kubanga alina ebirowoozo byasobola okuba nti atuusa ate nga musajja mulodi ddala. Ogamba otya? Chali wange ali mu nsi ez'enjawulo mbatumiddeko mwe n'abakyali bakyali bange mwenna yes mwebale kuba nti mutambula naffe Uncle Wizo Manizo big up on yourself nkutumiddeko Rasta watusuubiza EP paka sawa zino tukyalinda EP tetulaba ku EP mpola mpola simanyi oba kaali kawaani oba byali bya ddala naye nga nkutumiddeko muganda wange eyabba akatabo Pius Mayanja yes nanyini hiti ogamba otya my brother yes Palaso nkutumiddeko Merry Christmas and prosperous New Year nkwagala nnyo my brother yonna joli nkutumiddeko Blood yes mpola mpola asayima omunene w'omukibuga Deyaso nkutumiddeko nekyali wange basiima ogenze mwebale kuba nti mutambula naffe mpola mpola Stuart Kagolo big guy nkutumiddeko munzikirize ngende ku nsonga eyatuleese nve mukutumira now tukimanyi nti ekibuga Kampala ne Uganda yonna President Museveni ne bakyalibe basazeewo okuba nti baggala ebivulu nga bagamba nti COVID-19 ali real ate nga agenda maaso n'okuba nti atta abantu mu Uganda ngenda kuwa testimony nti COVID-19 gyali bangi abafudde ne recently Mama Warere Kayondo yakafa yafudde COVID-19 abantu bangi bafudde ab'ebitiibwa olwa COVID-19 I agree with that so nolwekyo mukuba nti COVID-19 agenda maaso n'okuba nti ayugumya n'okuluma bannayuganda n'okuba nti atirimbula obulamu bwabwe mpola mpola gavumenti ya President Museveni yasobola okuba nti oba oliawo eggalawo ebivulu naye ng'ate ensi ezituliranye nga zi Tanzania zigenda mu maaso n'okuba nti zikola zipate Burundi pate gye ziri naye Rwanda sinnategeera ne Kenya mpola mpola naye ng'ate Kenya ebbala zikolera ddala era nga tewali social distance Tanzania bakusanga ne masiki bakusiba lwa kusasamaza abantu ekitegeeza bo bagamba nti COVID-19 taliyo naye ng'ate wane Kampala sijja kulimba COVID-19 mwali mpola mpola era ng'agenda maaso n'okuba nti atabana so nolwekyo gavumenti yasazeewo okuba nti ewera ebivulu byonna tewali muntu akkirizibwa kuba nti alinnya mu bbaala tewali muntu akkiriza kuba nti bakuŋŋaana abantu 10 yes abantu balina kuŋŋaana abantu 7 ne mu kyaki basazeko omwenda so nolwekyo mpola mpola ono abalinamu akasente kaabwe ababadde besunga okucakalya mu Uganda obulamu batandise okuba nti bakaluubirira era nga Uganda teri pulaani yadde abayimbi abamu batandise okuba nti banyiga bula batandise okuba nti bakaaba amaziga abatalina waaka mpola mpola kumalira Christmas nga bali abijanjalo wano n'omukyala Emboko Fire mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice yana Kanyabo bwe katyo kagenza mu maaso n'okuba nti kakola eby'ettabo mpola mpola olunaku z'omwezi nga 25 agenda kubeera South Africa mu Randburg mpola mpola yes mu Randburg mpola mpola anaaba akola show ye South Africa nsuubira ye muyimbi Munnayuganda agenda okuba nti abeera ne show mpola mpola nkutumiddeko kyali wange Docas Jazz yonna gyoli nkutumiddeko bless up pick up on yourself mbadde nkyagenda mu maaso nga nkutuusaako amawulire ag'ettabo mbadde nkugamba olunaku lugenda kubeera lwanca mpola mpola musajja mukulu mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana nabwe kityo agenda kubeera nga leero agenda kuba nti aperforminga e South Africa 25 December agenda kubala ne ku Boxing Day akyakale kikalemu awo mpola mpola amale abikola ebyo nankuga
ogambye Spice ye muyimbi oboolyawo omukyala eyasoose okuba nti afuluma mu ggwanga bingi ebyogeddwa. Spice kikyakola e South Africa mpola mpola. Abalala bagamba nti oboolyawo bapromota bamututte bagala musabako. Engeri gye kiri nti oboolyawo omukyala ono yageze maaso n'okuba nti anyirira ate nga bw'omutunulako yenna alabika nga Beyonce. Omukyala yenna mubalagavu kafiga konna kavuddeyo mpola mpola. Spice abantu batandise okuba nti oboolyawo boogera bino nabiri naye nga Spice agambye nti yesu amukisa nnyo okubeera nti agenda kubeera n'abantu e South Africa era nga kyamukisa nnyo okubeera nti agenda kuba nti akola pate n'aba South Africa. Avuddeyo n'agamba nti ennaku z'omwezi 25 aba South Africa bagenda kuba nti balawujjako fire, bagenda kulaba fire mpola mpola. Bukyanga nno South Africa eyo bukyanga Palaso akubwa abayimbi be Uganda kizibu okuba nti beetanirayo kubanga waliyo kye bayita xenophobia nze kyenayitira xenophobia kubanga xenophobia ne xenophobia ne xenophobia nkakasa bye bimu era nga system egenda maaso n'okubeera nga etambula mpola mpola. Spice Diana ye muyimbi agenda okugenda e South Africa asoose munnayuganda bukyanga bakuba Palaso. Jjukira Palaso ennaku z'omwezi zaali 14 yalina ekivulu etefoteni eyo yes mu yasooka Johannesburg mpola mpola yalina ekivulu ku Valentine's Day mpola mpola era nga show ye yafuna turn up yali ya tabu. Palaso yafuna abantu bangi ye muyimbi munnayuganda eyakasooka okufuna following eya tabu mu South Africa. Yawekerebwako bacomedian okwali Madratan Chiko Kogata ne Rain Maulana and Rain mpola mpola. Ezo nno zonna ddowooza ku bacomedian mpola mpola nabo bacomedian bafuuka nga bayimbi balinga ba DJ b'e Kampala ennaku zino bakola duo. Oyinza okwesanga nti beefuula nga abayimbi naye nga ekyo tukiveeko ogwo omulimu mpola mpola. Palaso yasobola okuba nti akuba show nagitaninga upside down nabwe kityo nagwa mpola mpola mu batemo Abanigeria n'aba South Africa ne balyoka bamukuba emigo emigoba nti gyali gigenda okuba nti kimalawo obulamu bwe mpola mpola. Musajja wattu bwe yakomawo mu kibuga Kampala abayimbi b'e Uganda batandika okuba nti batya okulinnya e South Africa. Olunaku lwaleero omukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana asaze okuba nti amira pini akube show e South Africa. Nkiddamu olunaku lwaleero mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana ku Christmas Day asaze okuba nti akola show e South Africa. Bangi besunze Spice Bannayuganda especially abali e South Africa besunze Spice Diana ngana kutumirako kyaliwo nga amanyikiddwa nga Champion Bob Kadea. So big up on yourself South Africa. Ne bakyali bange mwenna abali e South Africa mbatumiddeko. Nalabyeko Don Cheyune kwogata ne Don Bahati nga bali mu city bajoga mpola mpola. Bannange yes bannange abaana b'e South Africa sente nno muzirina so nolwekyo mutuwe ku mazike naffe tuyagaleko. Spice Uganda yagambye tajja gisobola tajja kusobola President Museveni kuba nti amusibira ebivulu mpola mpola. Yasazewo asobole okuba nti akwata agende e South Africa asobole okuba nti akwate Christmas basanyusaneko bafani be. Nkugambye ye muyimbi munnayuganda eyakasooka okuba nti agende e South Africa bukyanga Palaso agendayo mpola mpola bukyanga Palaso akuba e South Africa era nga abayimbi okuli Burna Boy bavayo ne bagamba tebajja kulinnya South Africa olwokuba nti boolyawo aba South Africa bayisa bubi Abanigeria ate nga n'Abanigeria e South Africa bayisa bubi aba South Africa. Waliwo olutalo lwe bayita xenophobia olutalo lw'amawanga ova mu nsi ki nva mu nsi ki kata Palaso afiire South Africa. Spice yagambye nti kama ni mbaya angenda kuba nti ebintu byonna mbikola nga birina okubeera nga bikolebwa. Angenda kugenda e South Africa nsobole okuba nti nsakata abantu endongo mbere mu holiday. Waliwo abagambye nti oboolyawo Spice mbu ate biki mbu ate ensolo ate biki omanyi Bannayuganda naffe twogera nnyo twagala nnyo okuwayira twagala nnyo okuwesaawo. Waliwo agambye nti Spice talina luyimba buli mutwala South Africa mbu okujjako oboolyawo promote yamutute nga yagala muntu wa wansi. Si byange nkutumiddeko kyali wange manager Roger webale kuba nti okwasaganya Spice webale kuba nti okwasaganya Ndongo ne Team Spice Frank waliwo kyali wange bamuyita Fake Naira mpola mpola Fake Naira nkutumiddeko yes ne manager Roger nkutumiddeko Bumpy Tantambi Chimso Rich Boy Maxudi Junior Baby Spice bw'okomawo South Africa
Africa walaya mpaka kutula mugulu ndeteraye ngato yes spice nchiddamu koma South Africa mkwano ndeteraye ngato yetabo nange ne yagale mpola mpola bampita Rich Boy Maxud Junior number 1 yes mpola mpola mwebala kwanti mutambula naffe 2021 Lodi Mayanja mumulabire ddala yes Jose Chameleon mumulabire ddala mumuwaka lulu asobole kuba nti yenywereza mu ntebe mpola mpola. Pick up on yourself there, so paka next time.